po jako akawuwo tugenda kubayiga paka. Poliisi y'Egganda mu Nansana egombyemu obwala abasajja abawerera ddala 10 nga bano bateeberezebwa okuba abamu ku abo abasula nga batigomya abatuuze b'eno nga bano babasanze n'enjaga nga n'abadde bagezaako okuwalira emiggo giggyiddwayo. Abakwatiddwa abadde bakulembeddwa Muhammad Chakoni nga bano batuuze b'Egganda mu Nansana. Okuva ku lubuubuuto lw'okuyingira Naseri bazze batigomya eri eyo yonna era bugenda ne weegendereza mu Nansana nga bwali Naseri yebadde wasigala likodi embi batunda enjaga kuliko omusajja omukulu yate yetajeeganyi n'okugirima agirima mu bufunze eri ali ku musiri kwasena najja n'ayonoona abaki abavubuka beno n'okubateekamu amaanyi. N'olwekyo nze nkubiriza abalala abasigaddeyo baali tuyambye ne batwereetera. Bano basangiddwa n'amabaafu g'enjaga era nga kitegeerekese nga Muhammad Chakoni walina n'omusiri gwayo. Abantu bange sibalinaako buzibu naye oyo yaleeta obuzibu ate banne bwe bamuleeta abakola eno mu Yulu saatawaana nnyo kumubuuza bingi nnyo kasaba ne bamuleeta naga nti agenda kutandika agenda kukola mukozi ne muwa ennyumba kaakati bwe muwa ennyumba ndabira obulabizi kaakati nga okusinziira ku batuuze b'eno bano babadde babasuza batigomya okulina okwanula engoye zaabwe ze baba basuzizza ku waya nga n'ekisinga okubeewuunyisa ate abasinga baana ba ku kyalo. Nali ngenda mu katale namukwamu wali eri ndowooza bwe yandabanga mmanyi nandeka najja neetoola bw'ati yagibba ku Mande. Akulira ebyokwerinda mu Gganda Xavier Nsubuga ategeezezza nga batagenda kuttira liiso ku bamenyi b'amateeka bonna. Kino saagala balowooze nti kya byabufuzi okwawukana ku birala ebizze bitambula kino kikwekweto ky'abamenyi b'amateeka. Tuzze tufuna information essimu ez'enjawulo mu budde obw'enjawulo nti eno waliwo abantu abatutigomya paka lwe twakozesa intelligence ne tutuukawo. Ebimu ku bibadde bibalumika osobola okubiraba enjaga weewaawo waliwo ebirala bye tutaddeeko nnyo maaso ng'ebisi bye bakozesa okukola ki. Bano bategeeza ng'ekikwekweto kino we kigenda okugenda mu maaso okulaba ng'obumenyi bw'amateeka buggwawo mu bitundu by'eno. Abamu babuzeewo ne tusenako 10 naye nga nze ntuusa message eri abatuuze batukozese kuba ffe abamu tuliwo bakolera. Abakwata oluvannyuma batwaliddwa ku poliisi y'Egganda ko n'ebizibiti byabwe. Dorini Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.